Na yes manchi wabadotegeza ati weakness of opposition and strength of NRM. Nanchi vunudde wano. Naye simanchi wakati emirundi gyonna NRM etadde obuyinza ku mmeeza babugitwaleko ne bubalema eba y'amaanyi nga munafuye. Simanyi lwaki lwadde olowooza nti NRM eri strong. Sirowooza kirowoozi, that's a fact. Ekutte obuyinza emyaka 38 emirundi 6 n'ebuteeka ku mmeeza nti bwe muba mubwagala buubwo ne bulemerawo. Kidende waawa gwe bayinza okuwaana nti amanyiraako. Kidende tomanyi omusajja mukwasi w'abakazi bamuyita Kidende. Madam Nakabazi kwa yakuulira. Ninki njagala kuba. Wali owuliddeko Kidende gwe bawaana okumanya laavu. Nakwate n'omuminga era yakwata. Oyo amanyiravu gundi ne gundi ne gundi. Mulafu kafuru. Ngale Kidende. Nga Kidende. Nakwate n'olundi 10 era yakwata. Ati kyengezaako okulaga kyekiriwa. Omuntu bamuwaana okukola ekyo ng'akola kituufu. Kino kyensonga lwaki Kidende tetulinza muwaana yakukola manyalavu kubanga akyakola kikyamu kigonyera amateeka. NRM ebbanga lyonna n'ekkooti zaakikakasa dda nti babbi ba bululu ngwa. Kyoyinza okugamba nti muba babba mutudde wa ffe ab'oludda oluvuganya bwe batubba tukola ki tutudde wa. Ensi yonna ekimanyi nti obubbi ab'NRM engalo baziwanvuya mu biseera by'okulonda. Lwekyo tosobola kugamba nti NRM eri strong, tekisoboka. Wabula nnyinza okugamba nti beekobaana ne state okukola effujjo ku b'ebibiina by'obufuzi eby'oludda oluvuganya. Nolwekyo tebalina maanyi, naye institution za gavumenti ezirina okukola emirimu gye zisasulira omusolo nga bannayuganda bo ze bakozesa. Bano tebabadde ejjo waffe ensamba wali nga bazina ga kisaanyi ne minisita Kasolo. Minisita nti ali mu kukungira organization tetalina kakwate na gavumenti. Agenda agikungira nti efune support. Minisita asasula omusaala n'emmotoka ali mu za gavumenti. Ndowooza ne ssente bagenze mu treasury ne bajjayo ssente ne bagenda bamansirire. Olwo yampaddeko $2,000 minisita ze bawadde manyi bawadde 5 abakazi bafukamire bamugaye nti mwogere nti munsaba nkomewo. Ejeji naliddeko ebiri nagiridde oli azinga nti wayi byako naawe wali tomwagala naziridde minisita nsaasira omukyala wali omukyala yasindete naziridde tuteekwa mu busiraamu waliwo ndozo badisi egamba nti embwa bw'ogiraba nga erina golodi gyasanya oliyo gigenda sibo mugamba gyeri embwa bw'ogiraba nga erina golodi adisi gyeri nolwekyo nomwengera kinoonyerezaako nze mbabuulira nasomera mu ssomero ly'abasiraamu naye njagala nkubuulire tulina obuvunaanyizibwa bunene kati okulaba wonna awali ssente tuzikwakola emirimu gyaffe tutambule. Ne mwami Museveni mu gy'ekinaana yalumbanga banka yagendanga n'alumba barracks n'abbayo emmundu yabbanga ente yabbanga emmere mwami Museveni nga muyeekera ng'ayagala buyinza kati abuyina si bwe muyite omutuufu. Beyabbako ssente mu banka yazibasasula. Waliwo amubanja waliwo yamuloopye. Byenjogera President Museveni yabiteeka ne mu kitabo kye sowing the mustard seed nti yabbe ssente mu banka yabbe emmundu. Bino biri mu buwandiike. Nolwekyo bw'oba onoonya obuyinza leka kutuula eri kuzinga mikono. Yalumanga zibarakisi okubba emmundu naye teyabba ku nte teyabba ku mmere abantu baabimuwanga. Ekyomukisa omulungi n'okubimuguza ku bbanja era zaabasasula. N'atasasula. Era bangi bazze bakaaba. Kati yabadde ngezaako okutegeeza ensi nti institution za gavumenti ze ziyitibwa NRM. Lwekyo NRM si y'amaanyi. Singa tubadde tuvuganya NRM yo naligyogeddeko nnyo. Naye NRM nga ekibiina tekikola ki? Tekiriiwo. Joseke yatuula. Seeke NRM yatuula. Nebaako izo ziyakola. Nannyini kibiina najja n'aga nti kasasiro. N'agenda n'ebirala. Tubaddewo wiiki Vice President Vice Chairman wa NRM yatuuza ki? Seeke.
Agituze era omanyi tetwagala yiyase kamuyambe muwe information. Alhaji Moses Kigongo ku Lwokutaano oluwedde yatuuza Seeke. Seeke neesalawo nti okulonda abakulembeze b'NRM kugira kuyimirira. Naye Seeke eyo Mwami Museveni yali tagirimu. Mwami Museveni Seeke bwe yazzeemu n'etuula eggulu era kugenda kuyimirira wano kye mbategeezezza kuzza bujja nkalala. Naye okulonda kugenda kubeerawo ng'okuzza obujja enkalala okwo kwonna kugize eki. Seeke yatudde eggulu yayongedde koonamu Seeke ey'oku Lwokutaano bye yagira kisobola okukosowa obudde bumalire kutegeerekeka. Bwe bagamba nti okulonda kubeewo ne process yetegeka okulonda naye balibanga okulonda. N'olwekyo olibaga nti yimiriza okulonda abaga nti process zonna zikole ki ziyimirire zitongoza bigende maaso. N'olwekyo abamu tebabimanyi. So nga tuli mu nteekateeka ya transition ebintu bingi bigenda kubaawo bingi nnyo biyitirivu. Naye naddibanga obuvunaanyizibwa obunene bwa kusiikuula mazzi abantu bagaana okuganywa. Bakimanyi nti obunafu bususse kati bwa gavumenti tekyaliwo nteekateeka. Mu gavumenti erina maanyi abantu bagikyaye olw'ensonga ez'enjawulo ezimu ku zo nga bawangaddewo ebbanga ddene. Eyo ensonga ezisinga okuba enkulu bawangaddewo buli muntu abalabye. Naye n'ekyokubiri ensimbi z'omuwomusolo nnyingi zibbiddwa. Kati kiyinza okuzibuwalira wa gavumenti newaza akagambo NRM kwayo tekola ki teriiwo. Naye buli lwenteeka akagambo gavumenti oli waddemu okuteekawo NRM bw'oba oyagadde. Gavumenti bw'olwokuba nti ebbye ssente nnyingi ewangaddeyo ebbanga ddene n'abaana bangi bazze mu buyinza nga Mwami Museveni yafuga balabika nga abakeeteddwa abandyagadde okulaba ku nkyukakyuka. Kyokka yo gavumenti ekozesa institution zaayo okwenywereza mu buyinza. Institution ez'enjawulo zekozesa mwe muli amagye, mwe muli poliisi, ebitongole by'okulonda, ebitongole bya kooti zaffe ebiki. Kakati tolina w'oyinza kuyisa mukono. N'olwekyo gw'oyinza okiyita obunafu bw'oludda oluvuganya kubanga instruments of power tetuzirina. Azirina gwe twazikwasa azikozesa by'olaba. Gw'oyinza okiyita obuki obunafu bwaffe. Naye ky'osobola okutegeera nti tuli b'amaanyi osobola kuwulira ku bannayuganda kye boogera. Bannayuganda bagamba ki? Baga nti agende. Let's talk about instability you have. Obutali butebenkevu obuli mu opposition. Kakati ekyo across ate mwenna kati mutabanguse. Kakati si kutabanguka. Omuganda agamba nti omuwabutu alina emmere etabula gwakola ki? Gwatta. Omuwabutu bw'aba ku kyalo ng'alina emmere sawa yonna abaako gwagiwaira abantu ne bakola ki? Ne bafa. Toyinza kulowooza nti abooludda oluvuganya abo bali mu nsi banti Katonda yabatona n'awummuzaawo nti mwempevu gwe batambula naye buli kaseera. Nabo aboolumu wabeerawo embeera ebawugula olw'embeera ez'enjawulo nga bw'olaba gavumenti bw'etambula. Ensobi ezikolebwa gavumenti ng'ez'okubba ssente ng'ezaki toyinza kyewuunya nnyo bw'olaba nga ne waffe kiyingiddemukko obw'olumu. Kubanga ffe tuli mu kazinga. Wabula ensobi eriwo nti bwe tuba tukola bye tukola tulina okulaga nti tuli bakulembeze. FDC yamala emyaka 4 ng'egugulana n'Amulyati n'endala Mafaabi okugyayo ssente mu gavumenti. Naye nga muli tegamanyi. Era abantu bonna nga naye FDC ngumi etokota munda naye nga beekubira mu kisenge bwe bajja mu ddiro ne batandika okusekereza. Emyaka eki Mugisha muntu yamala emyaka zanga 6 ng'agulana ne Besigye. Naye kumpi yatuuka kuvaawo nga bantu bawulire ku lutalo lwa Mugisha muntu ne Besigye. Kakati ensobi eriwo nti bw'oba mukulembeze oteekwa okweraga nti oli musajja mukulu nti oli wa buvunaanyizibwa nti ate olina n'obusobozi obuzibira ebyama. Akati twafunye okusoomoozebwamu jjo wiiki eno amawulire gaafuluma naddala okusinga byasinga kubeera ku social media. Alina omukulembeze w'ekibiina kya NUP n'agamba nti naye yabirabye ku social media akonfesinga ye kennyini mu kamwa ke agamba nti yalabye ku social media ng'abavubuka bakola ki? Bawanda muliro waliwo ababbye ssente n'asinziira ku social media n'akola decision. Ekyo kikyamu.
ate ne byali badde amaze okukola decision ng'omukulembeze w'ekibiina oyina kwebuuza decision eyo yazze etya ku information ekyo kikulu eyo decision yazze etya mawulire abantu baali badde bagitegeera batya wano kulembya obuddu basobola okugoba omukozi niwayita emyaka esatu nga nsitemanyi nti bamugoba nga bamugoba nga tekyali ku lediyo naye nga tebakola ki nga tebakimanyi lwaki eyo standard principle corporate companies bezikola ki bezeyisa kubanga omuntu bwe yajja okukola wano tegwali gwa naggomola bw'abyeyita balanga mu bakola n'obulamu anti ekyo anakolagana naye oluvannyuma lw'okukola ensobi nga bamugje wano kiki ekyali badde kireetera omuntu ku ssaawa 2 ez'okumakya okulangira nti gundi munaye walizeeko ebbali ku munaana nga amawulire gonna tegeresebo kiki ekyali badde kiteekawo embeera eyo amakyalizimu yereeta ebyo ne kabampaane kambalage nti nze mukulu mubaganda tukola tugira yakasajja fuba nze mafuga nze musajja wano kasajja fuba tosobola kubeera mukulembeze ng'oli mu nkola yabwe akasajja fuba olwekyo njagala abantu bategeere nti tulina okusomozebwa ng'abawulire oluvuganya naye enkola y'obwakasajja fuba mu bibiina ebimu ekyagenda mu maaso katufune chairman bahati mu budakiika obutono nnyo obusigadde Hajj nawe tukola kusaawayo okusookera ddala Ssekabira nkoze bubi oba bayibuli tagisoma ekyawandiikibwa kigamba nti bwe mulimanya amazima namwe amazima gali bafuula ab'eddembe ti ate amazima bwe galijja obulimba bulikola ki naye kamuwa amazima kati bwe twabadde mu bya PLU Honorable Kasolo atambulira mu mmotoka V8 nzirugavu eriko enamba za bulijjo si za gavumenti naye asinzidde ku rediyo ya rediyo Buddu n'agamba mwatambulira mu mmotoka za gavumenti. Ekyokubiri Ssekabira n'alimba nti abantu ababadde ku mukolo ogwo n'ebiziralo byonna bitambula mwoyo gwa ggwanga tojja ng'osuubira ssente tewali agenda kuwaaki ssente kati bw'alimbye wano byebimu ku bigaanya Opposition ogenda mu maaso bakulembezeza nnyo obulimba okusinga okukkiriza amaki amazima oyogedde ntwogere ku bunafu bwabwe obubalemeseza okukwata obuyinza g'amazima gali nti ebikolebwa bingi mu NRM nga ne munnansi abikola ki abiraba kati bano bato bo bajja ne babisaanikira ne balaga ng'ebitakola ki ebitaliiwo soso yatembi ereeta abakulembeze ababi ate soso yatembi efuula abakulembeze abalungi ne bafuula babi kakati soso yatene yaba Ssekabira naddira empala naye gy'alina ekyotera ne mukulu Kasolo n'agireeta ku rediyo aginnyonnyola abantu abantu babadde wali bo bennyini nga basonda ne ssente okulabika nti waakiri Kasolo ssente z'okwewandiisa bo bazimuwe naye alabike ng'addayo wa ekyotera abasajja abakulu ne bakamba n'amaziga naye kati Ssekabira ono bw'alimba mbw'ate bagenze kugamba ebintu bwe bityo singa okulimba kwali kubutula Ssekabira twali mutwalidde kagaali wano singa yabutuse edda yenna waali awo naye olwokuba tekubutula wadde okulimba n'amala n'akola ki n'addayo eka kakati bwe tudda ku nsonga y'ebibiina by'obufuzi g'amazima ebibiina by'obufuzi ebya Uganda waliwo ebibiina ebyatandika mu kusooka ndowooza nga byeteeseteese era nga byagala obuyinza newankubadde nga obaolyawo byakulemberako ebimu ebirala ne bigaana nga UPC yakulemberako DP yeteekateeka bulungi wakubadde okukulembera kwakola ki kwagaana kati ate bino ebirala byo enzija yaabyo si yakulembera manyi bakugamba nti tosalangawo mu busungu ate era tosalangawo mu ssanyu eringi kitegeeza nti buli lwosalirawo mu busungu byokola bibeera biki tojja kusalawo kituufu ate buli lwosalirawo mu ssanyu eringi era tosalawo kiki katikati ebibiina by'abano kati nga FDC yazimbirwa ku musingi gwa busungu abaali banyize mu NRM ne bagenda ne batondawo ekiki ekibiina FDC batandikira muri form agenda tebasobola kukola bituufu kubanga balina obusungu kakati kiri kyegambye nti so yatembye ereeta abakulembeze ababi kati oluvannyuma lw'abamu bano bagenda omanyi ndowooza bannabbi bonna bagamba tubuulire enjiri
ayagala akkiriza ayagala akole ki agaane ate mu Bayibuli Ssekabira jakiririza mulimu ekyawandikibwa kigamba nti ekiseera kituuse ekiseera kijja kutuuka bannabbi b'obulimba bajja kujja era bakyamye bangi kakati bano Bassekabira ne Bakyagulanyi be bannabbi b'obulimba batandise okukyamya abantu abangi okubateekamu endowooza ezitali ntuufu kubanga olwaleero bw'otunuulira ebbanga NRM lyekulembedde bannayuganda baade bamativu ate okumanya nga bamativu ne ku ssaawa eno okyawulirayo abagamba nti muzeeyi tava kuki ku meyini kubanga g'amazima gye bali mu byale abakulembedde bulungi mayisi tambula abakulembedde bulungi era bamativu obumulumulu obutono obulimu bano Bassekabira be babuleetamu omanyi amajaani gano tuganywa naye ate bw'ogateeka mu buugi bufa sukaali buli omu amwetaaga era awooma naye bw'omusa mu mmere ekola ki teriika n'omunnyu buli muntu yali gwetaaze naye tosobola guteeka mu mata kati bano bye bakola era bye bimu ku bibalemesezza n'okusemberera obuki bannayuganda batuuka ne bagamba naye bano kakati wano jjo lyabalamu ekikula mangu kifa mangu engero oba bazoogera naye tebazigoberera bugusimulire essanja teryokya nnyama kakati bw'otunuulira Nuupu engeri gye yazzeemu olw'okuba abantu bakale badde balina ennyonta nga bagamba naye oba twalikyusizza pulezidenti kuba abavubuka kiri mu bavubuka okusinga naye teri ngero ziyamba bavubuka zaali badde zibayamba naye tebazigoberera bukadde magezi mukulu abuuzibwa ezivaamu omukulu zangaala liiso lya mukulu waddugala weewalaba kati bo bajja n'eŋŋombo yaabwe emiti emito gye gigumiza ekibira aye ne bagitegeera bubi emiti emito gigumiza kibira nga weekiri tebakisaawawo mbujjo gimeruke emikulu gibeerawo kakati kyekitawanyiza eggwanga kakati ne tujja tufuna mwoyo gwa ggwanga ate ng'alina n'ebikolwa gye n'omuhoozi kalina lugaba ebikolwa otwali muntu akeera ku makya ne yerekereza emmere n'ayingira ensiku oba n'ayambala ebyambalo ebyo n'agenda n'akuuma bannayuganda kuba tosobola kukuuma bannayuganda nga tosobola kwekuuma kakati gye n'omuhoozi nga omuntu ayagala eggwanga lye aleese ennyinnyonnyola mu kibiina kye bayita PLU Patriotic League of Uganda bannayuganda baagala ensi yaabwe baleme kukola bano Bassekabira bye bakola simanyi musimba ebitooke mu luguudo ate simanyi mwokya ebipiira ate simanyi tukole ebyo tubitwala buyinza mulina kweteekateeka bulungi kakati ennabe najja n'agwa mu kibiina kya Nuupu ekibadde kiridinga opposition kyemaliriza nakyo ekibadde kiridinga opposition kakati mu Nuupu bulijjo wabaddengayo ebisoomooza naye nga biri mu bakulu era kyeŋŋamba bannayuganda nti struggle eri wansi waggulu struggle yaabwe yaggwa n'engule waggulu baajambala dda naye olw'okuba bakuumye ebyama byabwe ate bambi ne bajja bakola ensobi emu batandisa obisomola kubanga omukulu bwe yali afuna emmotoka etayitwamu masasi teyakibuulira bannayuganda owekitiibwa Ssenyonyi yabadde wano mu Kosase kigambibwa nti yafuna obuwumbi 6 n'awaako principal 2 akamu n'akawa Nyanzi gambye kigambibwa n'awaako Nyanzi kamu n'asigaza obuwumbi 3 kigambibwa ku redio ya nyuma nnyo nga gw'okyogerako atuddeawo ng'agendatomwogerako byakigambibwa waliwo omunnayuganda atamanyi nti Oweekitiibwa Kyagulanyi bwe yali agaba obukulembeze mu Oposition yawazaako ekifo ekitaliiyo mu mateeka era zaake alibba lyalwana nkomawo ntya ono Kyagulanyi agamba nti tofaayo omuntu ali mu kifo ky'ompuga ngenda mujjamu kati omuntu kubanga abantu tugenda tubasomesa tubagamba mwagale eggwanga lyammwe temulya akasiimo si kabi akasiimo mukalye naye enguzi nki mbi kati ate bano bali kwoyalidde akasiimo kakati bannayuganda bategeera eki bo bazirya mu bungi ate ow'entono bamukoze eki kati ekiseera kituuse ab'NRM abatuufu be baateerawo NUP babeere mu bifo byabwe abavuganya abatuufu babagobe mu NUP mujja kirabako radio butu y'omuntu wa bulijjo essaawa ziweze 7 gw'emisana amativu bwe yateredde dda kutuuseko enteekateeka eya munnayu
wetu tebwe tulabise mu Kinanjokya Nkimize mukkirize tubasibire wano tubadde ne Lukuluse Kabira wekitiibwa RCC Deputy Katerega Ahmed Musazi abaddewo Chairman Bahati Haji Yusufu Mayanja Soweji okuva e Kalungu gwe twasoose naye ne twegazaanya ssaawa namba nga temunnajja oyo wedda wame kale mukkirize mbasibulire wano akatetetuina katukadde akwogera birala Mukama abakuumi